Kkooti kikakasizza nga bwe kigenda okwanukula ku buli kizibu kya muntu akozesa kkooti ssaako n'okuwa amagezi ku ngeri ey'okumalawo obuzibu buno. Bino bikakasiddwa Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo wakati mu kuyita abantu okwetaba mu Lusiisira lwa kkooti oba ekimanyiddwa nga Open Court Day olw'okubeerawo nga 15 omwezi guno mu kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Ono ategezeza nti ku olwo ebizibu abakozesa kkooti bye basanga byakutunuulirwa n'okukakasa nga bigonjoolwa. The National Court Open Day is a platform, like the Chief Registrar has already told us, where Ugandans can really interact with the judiciary. We welcome your questions on that day to seek clarification on court processes and share feedback on your experience with the justice system. Jane Francis Abodo ng'ali wamu n'akolanga omuwandiisi wa kkooti Pamela Lamono bategeezezza nti olusiisira lwa kkooti lwe bategese lugendereddwamu okuwuliriza ebirowoozo n'ebizibu by'abantu abakozesa kkooti bye basanga. The Open Day provides an opportunity for the public to see these reforms firsthand, understand how they improve access to justice, and provide feedback that will guide further improvement. We will showcase, already as told to you, key innovations, including digitization of the case management through ECNIS, the expansion of the alternative dispute resolution, such as mediation, plea bargaining, small claims procedure, and improvement in customer care. The public will find information desks for all levels of court, and these are the Supreme Court, Court of Appeal, High Court divisions, and there are 7, and magistrates courts, each staffed with judicial and non-judicial officers ready to explain processes, demonstrate systems, and answer questions. Abodo era wakanyiza ebigambibwa nti balina kyekubiira ku kibiina ekiri mu buyinza. We expect this to be said because of the political season we are in. Definitely, you'll be saying judiciary is conniving with the regime on cases you mentioned in particular. No, as a judiciary, we don't really look at political parties. I think we're just looking at the cases that come before us, and we know when that particular case I actually read it. Omwogezi w'Essiga Eddamuzi James Elemi Mawanda ayogedde ku mulamwa gw'olunaku olwo n'ekigendererwa kyalwo. Court Open Day oba Court Open Days ngera bwe zibadde n'eyebweru lwe lunaku lwe tufuna omukisa ne tutwala n'Abannayuganda ne tulyoka tunyumya emboozi ennungi ekwata ku mpeereza. Ffe tukkiriza ng'Essiga Eddamuzi nti byonna tubikoze naye mu omutukuwamu ttooki ne mutubuulira bwe tukoze obulungi wa weetaaga okutereezaamu nakusomoozebwa ki twe muyitamu ate naffe ne tubabuulira awo oluvannyuma ne tulyoka tukwata ebirowoozo byammwe ebirungi ne tudda ku mmeeza ne tutandika okubaga ate engeri gye tugenda okugonjoolamu embeera ezo. Uganda. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.